BK Media Promotions. Mu budde buno twegattiddwako bannaffe okuva mu Oldies League Uganda etuuse weekomekkererezebwa abakulu bazze mu studios ate babeeko ensonga ze bamulungula n'okwongera okukunga abantu bongere okujumbira ensonga eno. Mu studios ninamu abakulu awedda ddala bana era nja kubasaba balamuse ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ssebo ntandise nawe ali ku muzindaalo. Ssebo neyanze ege amanyi yanze Cappuccino nva mu kiti Oldies. Ssebo Kiti Oldies. Ssebo tiimu Yabakadde naye ng'eva mu kiti. Mu kiti. Kiti kiri luddawa? Kiti kiri ma Kasangati. Kiri Kasangati. Ssebo Omulala Ssebo? Nze Kalinda Gonzaga Joseph, CPA Kalinda Gonzaga Joseph. Nva mu jokolera Old Timers. Eva side walinge Kawanda. Okay. Ssebo ali ku muzindaalo. Sekabira Hannington. Nva mu Kawempe Kataka. Era nga ndi musambi mu tiimu eyo. Eri Kawempe wennyini ku 5. Ssebo. Soko nnyonnyola ekintu kino abantu bakitegere bulungi ekyaba Oldies. Myaka emeka abantu mutuuka mutya okubayita abakaddiye babeera ba myaka emeka abazanya mu liigi eyo? Abakaddiye abasamba mu liigi eno omusambi alina okuba nga alina emyaka 37. Kuva ku 37? Okuva ku 37 ogenda waggulu. Bw'aba taweza myaka 37 genda waggulu alina okuba nga azitowa kilo 10. Alina okuba nga azitowa kilo 10 era abamu babayita babbingwiti. Bw'oba toweza kilo 10 oba tosobola kusamba mupiira. Bw'oba nga oli mu active football olina okuba nga oweza emyaka 45. Bw'obeera mu active football? Yes, sebo olina okuba nga oweza emyaka 45. So bw'oba ku ebyo ebisatu bye twogedde tolina woogwa oba tokkirizibwa kusamba mu liigi eno. Bw'oba waguvaako naye ng'oli mu myaka 37 okkirizibwa? Okkirizibwa okugusamba era ba professional mwebali abasamba mu liigi eno tujja batubakumenyeramenyera ku budde obwo obuddako. Naye nga bw'oba toweza myaka egyo ne bw'oba olina emyaka 36 tokkirizibwa kusamba. Kati sizoni eno ngeggwako sizoni eddako tugenda ku myaka 38. Buli mwaka mwongerayo? Buli mwaka twongerayo era tageti yaffe yakubanga tutuuka ku myaka 4. Bwe tunaatuuka ku myaka 4 tujja tukomaawo. Liigi erimu ttiimu zimmeka? Liigi erimu ttiimu za 31 era zijja zeekuba okuviira ddala mu bibinja mu group stages ezigenda ku knockout paka we tugenda ku quarter final, semi final ate paka we tuli wano ku finals. Mugisambira bbanga ki? Liigi eno etera okutambula emyezi 4. Kutambula emyezi 4? Yes, sebo. Ku bisaawe ki? Ebisaawe biba byanjawulo era liigi ebaamu home and away. League committee egenda nerambula ebisaawe ebyo nerabira ddala ng'ebisaawe bino bituukagana ddala n'omutindo gw'abazeeyi oba abaagusambako. Ekisaawe kasita kiyita kitegeeza liigi eyo ebejja kusambibwa ku kisaawe ekyo, naye singa eba nga ekisaawe tekiyise eba liigi tesobola kusambibwa ku kisaawe ekyo. Musamba kisaawe kiramba? Kiba kisaawe kiramba. Temutta abantu? Era tugoberera amateeka ga FUFA ne FIFA. Era omupiira gusambibwa eddakiika 9. Ekyenjawulo ekiri mu mupiira guno substitution zokka ndowooza ze zikyuka nga bw'omanyi nti emyaka giba gigenze tukyusaamu ne tukola substitution 10. Nemuva ku 5? Ne tuva ku 5 ssebo. Ne tugenda paka ku substitutions 10. Kiyambira ddala abazeeyi ate era tubeera ne water break kuba tumanyi nti abazeeyi bano bayinza okuba nga yingini zikutuse. Obulago bubabirira mangu. Bubabiridde ne tuba nga tubeera ne water break. Abamu banywa ne waragi. Banywera ddala era tulaba abamu nga baserebulatinga nga bava mu mupiira. Naye tugezaako nnyo okulaba nti wabaawo water break. Ambulance zibaawo ku bisaawe. Tufuba olaba nga team doctors ku side zonna weebali. Kuba tuba tumanyi nti abazeeyi bano bakukwata bulungi okubanga basamba omupiira guno mu liigi eno. Kati banoonya biki bye bataafuna luli nga bakyali bato? Awo ennyini we tuzze kuba nti liigi eno yatandikibwawo okuyamba abasambi abaali basamba omupiira naye ne baba nga tebakyesobola. Era ssebo wano wennyini wenjagala okutegeereza nti tulina ssako mu liigi eno
Ssaka eno y'amaanyi era abasambi abasinga bali mu ssaka eno era nga singa kakutanda ne weegatta ku ssaka eno ebibyo bibandooza birina we bituuse mu kubanga bitereera kubanga tulina emitendera gye tuyitamu naddala singa oba olwazizza ofiiriddwa obanga olina mu challenge ng'omuntu ng'oli mu ssaka eno ng'obadde mu liigi eno ebimu ku bigendererwa kwe kubanga abantu babeera n'obulamu nga bw'olaba kati liigi eno erimu abasambi ab'enjawulo nga bw'olaba Yinginiya Moses Magogo bw'omutunuulira Sebo naye musambi asambirawo era asamba mu ttiimu gye bayita Mutundwe Diplomats njiwulira musambi tulinamu CEO Bayinamaani owa Uganda Premier League oyo naye musambi era naye alina ttiimu ye mwasambira Sebo kati bw'otunuulira abantu abalina weiti eyo okubanga basobola okukomawo mu kisaawe kitegeeza kiba kikuuma emibiri gyabwe ne baba nga bakuuma omubiri era endwadde ziba zisobola okuba nga zigobebwa. Idea eno yaani ekintu kino ani akireeta ani akiri emabega? Kankuwa omukulu Kalinda Joseph abenga ayongera okutaanya ku nsonga eyo. Webale nnyo Sebo. Liigi eno yatandika mu mwaka gwa 2014. Yatandikira yes yatandikira Luzira ne Mutungo ne Kitintale ebifo ebyo byetoloddaawo. Erinnya lyayo eryasookera ddala bali bagita Oldies tournament ng'abantu bajja buzinandaga muntu zaabwe okukakasa nti ono wa myaka bwegiti naye ku level olwaleero gye tuliko tulina license era ne process ya registration eyitibwamu entegeko obulungi okulaba nga abantu basobola okusamba. Ttiimu ezasooka zaali mukaaga kwaliko Mutungo, Luzira, Biina, Bugoloobi, Butabika ne Leija era nga yatandika ne founder chairman bali bamwita Mwami Sekabira Adams yaliko 2014 paka 2018 mu 2018 tulonda chairman aliko Mr. Bayinamaani Bernard Bampire era kati tuli mu edition ey'omwenda 2020 teyasambibwa kubanga waliwo covid naye nga kati neddamu mu 2021 nekigendererwa kyaffe okulaba nti liigi eno efuuka National Oldies League nga tubayo ne national champion esambibwa mu bitundu ebyenjawulo paka tutuuka ne tufuna national champion. So far tulina ab'ejjinja nabo basamba edition yaabwe esooka omwaka guno oguwedde ne basamba Jinja Oldies League era nga bagenda mu season ya kubiri tusuubira n'ebitundu ebirala tugenda kubanga tubiyambako okubanga nabo babeera beegatta ku Oldies League tusobole okugenda mu maaso ne liigi yonna. Ogambye ne edition ya mwenda ziriyo 8 omuwanguzi abadde asitukira mu kyabadde nga afuna ki? Season ez'enjawulo bigenze nga bikyuka era tugezaako okubyongeza buli season naye nga ebimu ku byo nti omuwanguzi asooka alina ofuna emidaali alina ofuna seti y'emijoozi then n'afuna n'omupiira n'ekikopo. Suuliddeko sente saawa zino tubaire tunagabirako sente kubanga ebigendera byaffe enoza okusookera ddala si byagamba nti waliwo competition ey'amaanyi naye twagala abantu babeere nga batambulira wamu nga beekuuma nga balamu bulungi ate era nga n'ekirala nga bongera okukwatagana kuba eriyo gwe wasamba naye mu kofi emyaka egyedda naye kati nga osobola omusanga mu liigi eno n'oddamu n'omusanga nga munno ne muddamu okubanga muwuliziganya. So ebigendererwa si nnyo kuwangula nnyo naye okusigala nga abasambi bano babeera active mu mupiira n'okubayambako mu bintu ebirala ebyenjawulo. Ampuliriza embeera yeeyo ku Kyabasa Family Buganda tulina abakulu okuva mu Oldies League bagezaako ate okutemaatema ensonga. Kangereko ate omukulu ono Ingiriya Magogo mumuguza muti ekirowoozo kino n'atuuka naye okubeera ne ttiimu gy'asambiramu? Webale nnyo Ssebo. Inginiya olw'okuba ndowooza yali ku ntikko y'omupiira gwa Uganda ate nga ne guno mupiira ndowooza kikulu nnyo okubanga nagwa gupromotinga so olw'okuba agwa mu category eyo yabaze ya 37 above kyava ya John Board. Sebo so bwe mwakimuguza ne n'akigula kituufu buli mupiira abeerawo kuba ndabanga omusajja ali bize nnyo abeero palamenti gino mirimu gya fufa kuno kutambula kituufu buli Mutundwe Diplomats weebeereza nnya
nze emirundi gyonna mbadde mulaba. Wadde omulabawo. Esebo. Okay. Mwe kati nga bwe muze mu studios mwajjanga ba myaka 37 oba namwe mwasambako? Liigi yasooka kubeera kwa 35 nga tennaba kulinnya waggulu kwa 37. Era liigi eno eri open kasita obeera ng'olina ebigendererwa by'okubeera fit. Ne bwe batusambangako? Yes. Kati gwogwawa ogwa mu basambako oba ogwa mu baagala okubeera fit? Nagusambako wadde saagenda ku levels za waggulu era nga njagala okubeera fit. Okay. Esebo. Ani yasambako ku bantu abazze wano? Yeah, nze Sebo nasambako. Wasambako mu tiimu ki? Ojja kunoonyaako ku tiimu nga Express Sebo. Express mwaka ki? Gwali mwaka gwa 2021. Jojo wano? Jojozi Sebo. Ki ekyakujja ku mupiira guli? Nalina okubanga nsobola okubanga nnoonyeza famire yange ekigibeezaawo nga ndowooza nti ekyali kiva wali tekyali kyamaanyi nnyo. Nembanga nina okubanga nenda okubanga nsamba nga nerekereza omupiira mbe nga nnoonyeza famire yange engeri y'okubaawo. Okay. Naye olw'okulaba ekirowoozo kino nakiraba nga ate era nina okukomawo mu full swing nga kati era Sebo kati ndi musambi omujjuvu era njagala okutegeeza nti ttiimu yange eri ku final. Mwe muli ku final? Sebo era tugenda kusamba ne Asika Kawempe Kataka egenda kusamba ne Asika nga musanvu ye Sunday ya week. Sunday enejja. Yes Sebo. Final mugitaddewa? Final eri ku Dove Stadium. Ekisaawe kino kiri Luzira, kisaawe kirungi nnyo kirina pavilion nnungi. Tusuubira nti kigenda kubaako buli ekyetaagisa final kubanga ebeera ku kisaawe. Esebo. Bwe mba siweza myaka 37. Esebo. Naye nga njagala kuba fit. Esebo. Nzikirizibwa? Tokkirizibwa, okujjako okkirizibwa ng'oweza kilo 10. Osobola oba ng'olina emyaka 2 naye bwe tukuteeka ku minzaani ng'okoona kilo 10 oba ogenda kusamba mu liigi. Naye bw'olinnya ku minzaani nga oli 99 n'okukka wansi tosobola kusamba mu liigi eno. Ebintu nga mu bikalubiza bulala. Twagala nnyo era tulaba abasambi abanene mwe bali mu liigi nga bagezaako okusamba omupiira. Esebo. Okay. Kyewayogedde ku mukulembeze Magogo, omukulu oyo abeerawo era njagala okutegeeza nti ye champion wa season ewedde. Mutunga diplomats. Esebo era ajja n'asamba omupiira tuzze tumugoberera ebbanga ddene. Mukozesa ba ref kikaaki nabo baba baalamulako oba mukozesa bano? Sebo balefali baalamulako era abamu n'omupiira baaguwummula. Kati senior waabwe kulembera balefali ye Nsubuga David era agezaako okutuwa balefali abali standard. Era balefali bano obalaba ne mu liigi abasinga be balamula n'empaka ez'amaanyi wano. Era tukozeseza ddala balefali abali standard kuba guno omupiira ogenda okugusanga tulinamu abasambi ab'enjawulo ab'amanya mwe bali ba Anderule abo wabawulira ku national team wano. Abubeka Tabula basemwogerere. Sebo bonna mwe bali Bakim Magumba mwe bali n'abasambi abalala. Sebalata Idi Masikana kati oyo akyasamba ba Nestro Kizito bonna mwe bali mupiira guno Sebo. Okay. Obuvujirizi mu bujjawa kubambira bamu okutambula ndaba tiimu ye Kawempe ngegenda Eluzira. Sebo. Amagenda n'amaddu obuvujirizi buvaawo. Sebo. Nga bwe nagambye nti okusookera ddala ku nfuna ya sente mu makirabs gano kweyamba nga bw'owulidde Sako wali. Tiimu zino tunoonya nnyo abasambi abasobola okubanga beeyamba era abalina omutima ogwo gw'okubanga bali wamu. Tiimu zino ogenda okwesanga tiimu ezimu nga tezirina sponsorship naye nga beekolamu omulimu bo nga bo. Ng'ogyeko tiimu ezimu n'ezimu ezitandise okufuna ba sponsors ku mulundi guno kati nga bw'olaba Kataka ebadde erina ba sponsors abagiyambako kati nga CB Sounds abadde yajja ku board ng'agezaako okugiyambako mu bimu n'ebimu naye nga liigi nga yo okutwaliza awamu ekyanoonya sponsor w'amaanyi asobola okuba nga ali sponsoringa. Lwaki ngiye Magogo takiyingiramu okuba mulungi mu bya marketing? Ndoza tujja muguza ekirowoozo ekyo maaso awo osanga
anaabaako kyakola. Ku nsonga eyo yennyini ffe mu kiti tuyina Rafiki Gardens Ssebo yagezaako tuteekamu ssente. Abagulira mazzi, first aid, transport, basobola okugula asset z'emijoozi management, then facilitation, transportation we tuba tugenda ku away games, otukolerayo ceremonies eziri social naye nga za motivation n'ebifaanana bwe bityo Ssebo. Okay. Kyalina bakulu aba Oldies League mu studios ninamu ne mwami Sebaggala buuza ku bantu ba Kabaka obwedda tunababuuzaako. Sanse nnyo okubawulizaako bantu ba Kabaka, mbaagaliza omwaka omujja omulungi 2024. Amanya gange nze Sebaggala Douglas Erunayo, era ndi member wa Oldies League Marketing Department. Gwoli mu bya marketing? Ke kakiiko kano fenna tuli ku kakiiko ka marketing Ssebo. Osamba tosamba? Nsamba. Osamba ate nga bw'okola ebya marketing? Bwe kiri mukama wange. Edda eri wasambako? Edda nasambako ku levels za wansi, okuva ku second division ne first division. Okay. Saatuuka ku levels za waggulu olw'obuvunaanyizibwa. Mu ttiimu nga kinaki? Ttiimu naliko mu ttiimu ya bagiyita Aya Football Club, bano abakola eŋŋano yawo Kawempe. Endala yali Kawempe United. Then endala tuba nazaawo Kawempe mu Jagwa. Kati ki ekikujja ku mupiira? Ekizijja ku mupiira buvunaanyizibwa nakulaba nti abaagulimu tebali mu mbeera nnungi eri awo esanyusa. Naye ate nera stile ekinzijjamu kyekigunkomyawo nti nina passion ku mupiira, okwagala omupiira, kuba ne bangi emunyenye z'eggwanga twali nabo era n'abamu bafamily members baffe. Kati osambira mu ttiimu ki? Sambira mu ttiimu ya Kawempe Kataka. Kawempe Kataka ex-players. Yeri ku final? Yeri ku final Ssebo. Ku final mugenda kusamba na ttiimu ki? Finals tugenda kusamba na ttiimu ya Aska yawa? Ye Makindi. Mugenda kusambira Luzira? Yeah. Lwaki Luzira? Process yaliwo ey'okunoonya ebifo bye tugenda okusambiramu. Ebiseera ebisinga tubali tukozesa emu ku ttiimu ne tuyisa obulango tugamba nti ttiimu eri ready okuhostinga finals ejje eteekeyo BDI. Ebisaawe ne babituukako ne balaba ekisinga ne bawading ekyo. Naye ku luno twasazeewo tukozese Dove Stadium kubanga si gwe mulundi ogusoose okubanga finals zibeerawo. Ezasembayo okubeerawo zaaliwo mu 2018 ku ekyo ekisaawe kyekimu. Kirina facilities ndowooza ziri favorable okulaba nga tusambirawo omupiira nga final. Okay. Final mutugambe ya ku Sunday. Sawa mmeka ze tujja ku kisaawe? Final eyo nga tennabaawo waliwo emipiira emirala egisookawo. Mulina emipiira ate emirala? Yes, waliwo katendereza game ya Oldies Soccer Circle. Oldies Soccer Circle egenda kusamba ne team managers bonna aba team 31. Bagenda kwekola mu team basambe ne abali registered mu Circle. Ogwo omupiira gwa ssaawa 5. Okay. Wegunaavaawo tugende ku classification match eyokusatu n'owokuna. Tugenda tandika ssaawa 7. Kati weggwa ssaawa 9 tugende ku final Kawempe Kataka ne Aska. Mukolera ku mateeka ki bwe guggwa mu ddakiika ekyenda nga gutayinze mugenda direct mu bunnya oba mugenda mu 3? Tegulimu extra time. Tegulimu extra. Bayinza okufa. Mpozi mwami Kalinda weerabidde classification match egenda bba wakati wa Kayufa ne Kayufa ne Mutundwe Diplomats. Y'abayinginiya Magogo. Exactly. Era tusuubira okumulaba yinginiya ya confirming dda. Then Aska Ssebo mpozi oyinza obba togitegedde n'abatuwuliriza. Ye All Stars Kampala Association. Mulimu abasajja nga Idi Sebalata. Omusajja yakuba ennyo 3. Abube Katabula, Kafero Musa n'abalala Ssebo. Okay. Be bagenda okubeera ku final. Yes, ne Kawempe Kataka. Final mugambi ya ssaawa 9. Abanaagira babajja naki?
tugezezaako okuteekawo embeera nti twagala abantu bajje banyumira omupiira balabe ku bantu baabwe bawulira nga basamba so tetugenda kusasuza ssente wabula oli atambula butambuzi najja Eluzira ajja kukirizibwa okuyingira mu kisaawa alaba omupiira ogwo. Omupiira gwa bwereere. Omupiira gwa bwereere. Waliyo okwawadinga ba individuals nga boolaba top scorer, best MVP, best goalkeeper. Yes sir. Buli season kibeerawo top scorer afuna ekirabo okusinziira ku budget gye tuba tukoze nga season etandika. Most valuable player naye alondebwa n'afuna ekirabo ne best goalkeeper naye alondebwa n'afuna ekirabo. Okay. Era okuyitiramu akatono mu 2018 Meya Tom Muwonge w'Ekasangati yali asambira mu ttiimu Yaya n'awangula nga top scorer ne goals 15. 2019 Bukenya Richard Obadia ng'ali mu Gayaza yawangula ne goal 23. Kintu Mudo wa Chiwanga Legends mu 2021 yawangula ne goal 15. 2022 Bukenya Richard n'adamu n'awangula Gayaza Corporates ne goal 19. Era nga season ene yennyini eriko Kalyango Tadeo wa Kawempe Kataka yakyakulembere ne goal 13. Mukwaya Henry owa Aska goal 12. Ne Kasita Brian owa Kawempe Old Timers ne goal 10. Naye okusinziira ku kibala ekiriwo kati kitegeeza nti Mukwaya oba Kalyango Tadeo kwe kuli omu agenda okubanga wangula okuba top scorer. Kuba kyalina chance eyongerako. Omu alina goal 13 ye Kalyango Tadeo then omulala. Osemerako ku muzindaalo. Kalyango Tadeo of Kawempe Kataka alina goals 13. Tenga Mukwaya Henule oyo nno naye ateeba goal alina goal 12. Ekibadde kya mu stoppingamu abadde ku injury ebadde y'amaanyi naye awonye kati yakomyewo Mukwaya Henule. Okay. Yesebo. Ampuliriza embeera bwetu bwe kyatambula ku CBS FM radio emandusi abavuka abamulembe omutebi. Tukyalina abakulu aba Oldies League. Batugambe yatandika 2014 bisanyizo byabwe bizibuzibu ndabye nga bijjamu abantu bangi nnyo. Watu naweza myaka 3 mu 7 atoyina okubanga oweza kilo 10 kale ndabanga abantu bangi abali yagadde okukiwera mu kintu kino naye nga ekyekire 10 ekyo nga kigenze kubagoba bugobi abasinga obungi naye tukiriza nti kijja kutambulira ddala bulungi nnyo. Final ya Lwasande nga 7 ya sawa 9 naye emikolo gitandika sawa 5 n'omupiira guli ogwaba executive. Then bwegugwa tuzeeko ogwa classification yes wakati wakayofa okuva Wambogo ne Mutundwe Diplomats okuva ku IU wali Mutundwe. So gwe gude tulabye final. Ampuliriza yembeera eyo njagala kukola ku ssente katono nnyo ate bwe nkomawo abakulu bano bagenda kubawumba ensonga zino nga bwe ziri then tugende ku mupiira gwa ttiimu ya Liverpool ne Newcastle United naye nga babadde bagezaako tutemera abawulira ekintu kino nga mwali kyagadde bajja kubalekera ennamba z'essimu ate mwongere okubeebuuzaako mumanye mukyegattako mutya kuba nkirabye kirungi amanye abalina ebisaanyizo nammwe gye muli bangi waddenga era bangi ebisaanyizo bye bisobola ate okujjamu. Waliwo ne mini leagues ezijja Kampala North Oldies League ne Kampala East Oldies League zisobola okukendezaamu ku myaka nenga n'aba 45 ne 50 me bali mu liigi subira mwami Kalinda asobola tuwa examples nga 2 ez'abantu abali 50 nga basambira ddala. Makanga Abudu Tembe Luzane gundi ne coach yo gisemogere bangi in fact rona abuuza abo bakoma ku myaka emeka okuwandiisa mu Oldies League neno na kimu mwachogeddeko kasitoba ngo osuka 37 kasitoba ngo osobola samba omupiira okkirizibwa okusamba oba oli active ngo ina timu gyosambiramu yonna olina okubanga oweza 45 ngoze emyaka 5. Yes sir. Ate bw'oba na myaka 2 olina okubanga ozitowanga nte kilo 10. True. Naye ate mwami ekyo kuba mulimu betuyina abakire 10 nenga asobola okubiita ngo w'emyaka 26 nga bali fit singa musobola okujja ku final mujja balaba abo ababasunga mu bangi be bali senior Bingwiti Mugabi Dennis Kawempe Kataka mwinamu abenkana kojja wange Kawenja mubonene Mugabi Dennis yile kanao alright
Anyway, obudde butukutte njagala mu bigambo byammwe bisembayo mutuwene ku timu ze ziri ezisobodde okwetaba mu liigi eno. Webale nnyo webalire ddala. Twalina groups 4 season eno. Group A yalimu Mutunde Diplomats yakulembera ne Kabowa Select, Yaya Muzeyi wa Wanja, Kazo Old Timers, Chivuli Oldies, X Players Seta ne Mutungo X. Group B yakulemberwa Nsanji Nsaspa ne Dako Kawempe X Internationals, Luzira X, Chiwanga Legends, Bugorobi X, Kazo X ne Miti Oldies. Group C yakulemberwa Kawempe Old Timers, ne Dako Gayaza Corporates, Jokolera Old Timers, Aska, Chisugu X, Chibuli Royals, Banzege ne Kazo International. Group D yalimu Kawempe Kataka X, Butabika Prisons, Chitez Old Stars, Makerere Morning Show, Kayofa, Kansanga Oldies, Kanyanya X ne Oldies Chiti. Zezo timu za 3 Zezo timu 3 Ekitegeeza temulina bya relegation. Tetulina relegation. Ngabo zibadde 30 era n'omwaka ogujja bwe zijja okuba. Asazeewo okudda season ejja era okoma oba n'empya ezisazeewo nosobola okwegattako. Ekitegeeza season ejja esobola okumerekayo tiimu nga 4. Tetulina buzibu kwekyo. Bisaanyizo nga ki ng'oggyako kino ekyabasambi tukitegedde eky'emyaka nakino n'obuzito naye tiimu erina kuba naki? Tiimu erina okuba n'ebisaawe nga biri compatible eri ba oldies. Tiimu erina okuba nga erina discipline ng'erina n'okukkiriza amateeka ga FIFA ne FIFA okugagoberera. Ate era erina okuba nga esobola okufulfinga registration fees eziba ziteereddwawo at a time. Esebo. Ababa ayagala ekintu kino linga akiguza ayinza kubafuna atya? Fe nga we tuli wano tuli abantu bana fe tuli basaale mu promoting league eno. Nze Cappuccino okuva mu Kiti. Osobola okunfuna ku contact 0706 585068 oba 0777 that's 777 512675 ngeri ne ku WhatsApp. Odduse nnyo tebajja kugifuna. Mbadde nsaba ogibaddiramu mpola mpola. Cappuccino okuva mu Kiti. Era nga nsambira Kiti Oldies 0777 073 atano mwemu 26 75 oba 0706 585068. Oli asobola okukubirako n'akubuuza ebyetaagisa bw'abanga ekintu kino kimukutte omubabiro nga kiguze. Njagala n'okubasibula kuba obudde bunkutte mu kagambo akasembayo kamu tuve wano. Obudde bunkutte nnyo ddala. Kale nyongera okubiriza abantu bonna mwongera okutuwagira era tunoonya n'abantu abasobola okukolaganira wamu naffe nga balina ebigendera byebimu nga ffe bitugenderera ebyokusitula omutindo gw'abazeeyi abasambako omupiira nga abantu basigala balamu bulungi era nga bongera okulabagana. So tukowoola buli sekinoomu asobola okutuyambako bajje bakwasaganyize wamu naffe tusobole okutumbula omupiira guno okuyamba abantu abasigadde. Saka erimu ku ssente? Butereevu sebo. Saka emaze ebbanga ki? Yakamala emyaka giri 2-3 naye tuweereza ddala obukadde obusoba mu 5 sebo. Sebo. Olwo musonda mwezi musonda mu wiiki sinaba kukitegera bulungi. Tusonda buli mwezi. You will contribute era ne ba banking buli mwezi. Naye nga sente sofa ziri fixed tewaliwo ku withdrawing. Temuzijjayo. Yesebo. Ate era tubayita kati memba bwafuna ekizibu nga yagala ku sente. Tuyina safety nets endala sebo. Tuyina initiatives ezenjawo. Ate era tubayita nga 7 okujja ku finals ku Bishop Cipriano. Ebisinga byonna tujja kuba tubibawa. Era abagenda okukola supplies bagenda babaza via consultants. Ampozi ne CD Sounds tugisuubira okubanga ejjabaawo okutuwa public address system. Nze ntumirako abakiti bonna manager wange Mugisha ne bamemba bonna abakiti. Esebo. Ono tomutumidde? Mukyala wange kwali era Akilini woliawo mukyalo yagenze for holidays n'abaana bange mwena mbaagala nnyo. Tweyani yakufumbidde Christmas. Sebo gye najirira mukyalo sebo. Sebo. Madenera liikiridde. Tweyanziza nnyo twe. Sebo. Buli omu agenda kutumira ku ono. Oba tutula nnyo kwagala ebintu byakuzaabuza. Kadinda Gozaga Joseph nange ntumira bamemba bannange abajja Old Timers then ne mukyala wange namulesi waka.
Okay. Yagaana erinnya tolyogerangako wantu wonna. Nedda sebo nga lwaki yaŋŋaana yesamba Julia. Sebo era olyogedde. Sebo mukama wange. Sebagala Douglas Elunayo tumira soka kutumira mwenna abatuuliza ku CBS. Era tumira ne nalongo wange. Yemanyi omuyeka. Obuze bwaba bolo obulaba. Yekiri. Kale toyanze eki. Sebo. Njagala kutumirako abasambi ba kayempe kataka bonna nti mujje ku final tusobole okuwanika ekikopo ku lunaku olw'Essande nga 7 ate n'empita na buli muntu yenna aba Oldies aba Kampala North mwenna mbayita. Njagala okutumirako family yange bazadde bange abanzaala kwe bali bawuliriza Godfrey Kigozi ne Grace Nabukalu ne family yange yonna Hilda Joan mwenna bamulongo mwenna Kato Waswa mwenna mbatumirako. Oyina abalongo? Nedda sebo. Yeye mulongo. Njagala notumirako ku mukyala wange kwali naye awuliriza. Katusabe Stella kwali. Mbagala nnyo mwebale nnyo sebo tukyaza kuyobujjajja era tusuubiza nti tujja komawo. Sebo temwerabira chairman waffe Richard Muyanja wamu ne chairman Baineman Bernard. Sebo. Ono Kawuma Sitenda abuuza nti bwaba ali kooki muyinza kubafuna mutya nga kuba ekintu kiraka kibakutta omugamba abuuza baba mukyakolera Kampala wokka. DJ eno kye tubadde tutagambye tulina okulaba nga tukiggusa kubanga tulina okuba nga tuzanya Champions League ey'abakadde. Era mu Africa suubira nti ojja kulaba ku kino olunaku lumu ojja tukyaza wano nga tugenda kubanga Oldies League egenda kubanga efuluma eggwanga Uganda. Era yemu ku target oba ku bigendererwa bye tutunuulidde. Esebo. Mbasiibudde toyanze eki. Naffe toyanza nnyo. Happy New Year to all Ugandans. Kale. Abike Media Promotions.